Ata Kayima alabudde mwena abagala okuzungira maka g'abantu nti nno mugenda kulya Christmas. Abagambye mwewummuzeeko buli omu atule ewuwe nsonga mususizza nnyo okuzunza amadagala. Aha byonna ebinasinga kawunja bambi kutuusaako Masa wate ye Don Asiyah mukwana akyawera nkolokoto fulufiga agambye basefuko ne MC10 bakuvundira mu komera lwansonga si waakubata kati mukwano nebinasinga kawumbina Masa wongena bambi kutuusaako naye nga sinnabakongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo naye nga seerabidde ngo wenna bayitana okusubscribinga mukwano nti subscribe kona ku notification bell aye tubeere nga bugiri etuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga bo babiva organic bakozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate Hajjati Kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita nga nkongeddemu katono Don Asiyah anti bamusuubiza omutwala mu kkomera bw'atyo avuddeyo agezeeko okwewozaako era naye abalage obulumi bw'ayitamu naye nga luno ddwo olutalo si lwakugga kati naye ate ddwo lwa fulufiga ne Dr. Sefuko mukwano lukyakwajiza ddala maaso fulufiga awera nkolokoto n'abali mukomera bawera nkolokoto agamba tagenda kubata kati lwansonga Dr. Sefuko abadde asusizza okumuvuma n'okumuwayiriza ebitali bituufu lwaki mba mwogerera ate kamukutereko obeere nga omwewulirirako kulimba twali mu kooti omulamuzi n'ambuuza tukole ki gweoyagala kyo awabira namugaa kintu kyali kimu kyenjagala omwana onategeere nti okuvuma abantu kibi n'okulumba abantu kati kuguno omulundi oli ye 10 ntegedde walinga omuwoninga Chester tegeera wano kuguno omulundi ono omwana yakuvuma ki yaddamu okuvuma omwana yaweebwa ebiragiro okugamba ngenda kuwa judgment omulamuzi yamugamba agende ku page kwe yanvumira aneetondera okumala 4 weeks nga neetondera ng'ayogera amanya gange abiri n'amugamba n'obutaddemu okuvuma abantu olunaku olwennyini wava mu kooti lwennyini yagenda ku ssimu y'ekira n'amugamba toddamu okukozesa ebifaananyi bya fulufiga muleke fulufiga muveeko si levo yo baba owulira ng'olina b'oyagala okutakula oba okuzannya nabo obaokola ki okusaga nabo bw'oba okola ki kwolwo olunaku ennyini ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwana yakwata essimu ye n'addamu buto natuka n'okugamba nti fayiro yagobeddwa era n'ateekako n'ekigambo ekigamba nti nze nekubana ne kooti netumukako okukkiriza omusango nagamba nekubana ne poliisi netumukaka akkiriza omusango ompulira bulungi nagamba yampa ne miliyoni yagiwa looya wange ne mu kooti yakyogera omulamuzi n'amugamba ebyo mwesootinga ne gowamiwa saagala kubiwulira fulufiga mukwata miliyoni bbiri zimu otasuka lunaku zomwezi mukaaga teyazimpute si ejala ekikulu kwomusango nakuteekamu miliyoni 16 main point yange teyali ya sente ze balooya bange babbeyi batwalo bamanyi babbeyi main point yange tezaali sente nali njagala kufuna bwenkanya ekisookera ddala nvumira ki simuvuma nko si mukwano gwange si kyali wange nti nali nkozeeko naye oba nali mbaddeku naye waliwo ebintu byetusobola okwevuma nti kasuku obadde okuba naye ebbanga nemufunamu oba obutakanya makaninga nejjowero tioba munsasula muki weebuuza ebintu ebyo n'ogamba maybe babe bafunyemu ki naye sitambulangako naye sitaba nk'omukwano gwange kirina kyengatta olunaku lwe nasooka omulaba yansanga okusoma moto mwantu ekigambo ekyakuvuma abantu abafudde mwakola ensobi mwanvumira omwana wange yafa. Nobody knows the pain I went through the day I lost my daughter. Kate munja samira lwonna nakumota munja samira. Did you know the pain I went through the day I lost my own daughter? Did you know? Kati gwe buli ali yalumizibwa njagala omanye nti I also have pain. So let us also feel the pain. Let us also feel the pain. Sometimes in Abagamba we just want to share our problems with you people. But we just want to share the pain with you people. Nza buli lwendo woza ku mwana wange ngabije yafaamu yalwala ennaku ezo nafota yali mutoto yali baby yali mukulu myaka 3 n'emyezi 8 ngaja nangamba mama nataka pesa nende ninunue sumbusa sirielabira tekirimva ku mutima ala yamana nansasula mwana mpa omumbe ejja fatia naye nga okufa kuluma kati nze gwe muli kwa mwe victim
omuntu nava ina agamba mbo omwana w'omusajja gwe wafumbirwa ye yamwebakako n'amutta. Were you there? Were you people there? Mubye mwali mwogera mwali mubikakasa. Were you people there? Chechi mwongala nalaba kine guno gundi guno gudomola gwa bidiko. Guno gusafina mwana go guvayo bugamambo jango wetondera omwami wange simanyi wetondera nani nechera bawo namulabya nchatinga amanya ge yerubega Isa Safina gamba bawo nte namba joli okuchatinga kwa ya Saudi Arabia ya Don Asiyah sagala mujanga muzunga kubanga agenda kusimatuka